Muli mutya mikwano gyaffe egyekumidde ku mukutu gwaffe oguyitibwa HK Entertainment TV. Twebaza okubanga mwekumira ku mukutu guno gokka ogumanyikiddwa mu ggwanga lyaffe Uganda. It's your boy Henry era once again nga nkomyewo ne ka video akalala. Era nga kano ko kali kakwatagana ku mwana muwala Cindy Sanyu oluvannyuma lw'eggulu okuvaayo n'akonfamingira bannamawulire mbu ye ali lubuto era ali ready okuza ku mwana we omunyika gwe twali tumanyi mu Kigwayina omusajja we oli omukadde. Mwana muwala Cindy Sanyu yagambye ye tali ready genda kukonfaminga mwana Kigwayina tayagala kukimanya ssaawa zino naye ng'ajja kuba akimanya mu kaseera maaso kawo mpola mpola era yayogedde bino ebigambo wammanga. Kakati ennyambala y'engoye ng'ekyuse inokukyuka inokyuka mu yes twava kukyala tulinze okwanjula tetukulaba naye tulaba engoye engoye zikyuse tuli kutegeka okwanjula buli kimu twagakikola bulungi yes. Kati singa ebivulu babita essaawa zino onoosobola otukubira mu buli bubikini bwaffe? Nedda. Kati no, so I'm going to take a little bit of a break. Yes, to go the family way katini, and then jakudanga wa mchimanya always bounce back. So the little break you're going to does it notify us? Yes, it does. Take a clue, yes. So you're telling the word is Sirugambo, into baby girl. Sirugambo, it's happening, and so I don't want to find out if it's a boy or girl until it's ready. You know, I want the surprise. Njagala, yes. And also si kyenjagala okubesingirako ennyo kitegeera because it's a personal thing. It's for me and Prince Faye. You know, we're having a baby, but not like Uganda is having a baby, you know. So njagala tufocusinga ku birala which build the nation, you know, which is what I'm doing with Uma, what I'm doing with mwana muwala ono Cindy Sanyu ye mukyala gwe tumanyi nti ye ali proud of her man era nti ye tafaayo oba mwogera biki ye asazeewo n'akonfaminga ddala nti omwana wa musajja we omu yekayeka omuwaati amanyikiddwa gwe mwalaba mawulire awo ng'atulagako emabega kaawo era n'agamba muno ye ali ready okumuzaalira naye nga tukugamba mwana ali eyo ng'omulundi gw'okusosa okutuuka ku channel yaffe eno tukusaba obeere ng'osubscribinga obeere nga ofuna amawulire amapya agajja kuba nga gaggwawo mu ggwanga lyaffe Uganda. Tubagala nnyo era nga ngenda kuba mbasibula bannaye nga tubagamba mwekuume era nti tubagala nnyo bannaye abaagala mwena abasubscribinga oba mwena abeekumidde ku mukutu guno gwaffe guyitibwa HK Entertainment TV. It's your boy Henry, I sign out.